Malakai Ecology ke kafo ke tukolera mu show zino akafo kano kalungi eri mmwe abalina video shoots oyagala kukola photo shoot oyagala kukola ko magaro out jam ku Malakai Ecology kasangwa wano Kitende alongside Entebbe Road you branch off ekikubo ekijja ebweya olaba signpost oba sokola Google map noteka Malakai Ecology ekitende kajja kutuusa wano wenyini wentuddaka kakati kama take right take left ojja kuba atengo oli mu kifo kino amatendo mwabalina girls day out we have a family cottage tulina swimming pool tulina gym a swimming pool woba osuze wano wogikozesaako a gym era nayo yammwe ababeera nga musuze wano jangu tulina ebifo bigendamu embaga reception tulina dining tulina gardens nayo jangu tubeere nga tunyumirwa obulamu bunyuma nga ate munange nawe obunyumisa fe tukola you're the engine make yourself happy make your partner happy make your husband happy mojana ku Malakai Ecology namba esimu eri 0778 08 86 kubira manager Angela atoberenga okola booking they reserve for you a table tuna bonfire tubane live band every Sunday evening jangu no magara it's really colorful it's very nice every Sunday evening bonfire ate wali netubane live band elimwe abagala na kale tuchagenda maso ne program ya fe ya late night la tuine plan B she's a young girl beautiful hard working one thing I've loved about her omulimu gwakola gokagonzije ko gotudde waka mukazi mukulu tusakola mulimu gwonna oli awo na musajja akugabirire you guys men want women that have something to put on the table tugenda kudiba olwade tulina sente tayagala sente zo nayagala kulaba chicho osobola omugattako what is your software how do you think how do you reason do you challenge your man ng'otudde naye awo omugamba bigambo iPhone empya efuluma maka gujjaje njagala ongulire oba omugattako ti mune waliwo estate gye basaze abagundi bweti tubintu aba home connect tibatunda ettaka atubintu tubawagire lowoozaamu byogamba omwami wo kale atukomye ngena mukuwummulako atukomye nga mbuuza plan B nti abasajja bamalira abakazi ebiseera obudde nangamba nedda nandekaawo wetutandikira kati neka juice kanyweko juice waffe mulungi wasiibye tomwagala njakunywa okay. abakyala ffe tumalira abasajja obudde yes olw'ensonga abasajja 99 ku 100 bo banoonya bakyala bakuwasa ate abakyala 99 ku 100 banoonya we basula nawe bajja kyakulya naye nga ekkubo lyabwe baba tebagobedde ekkubo lya bufumbo wabula kunoonya we bassa luba oba nga kyenandigambye ente enoonya wakulya muddo be bakyala ne twekanga nga tumenya emitima gy'abasajja ate ne tudda ne twevuma bana abasajja babi naye ng'ate ffe tubaleetera omutima ogw'omubi tukoze mwana gwe genda n'ekigendererwa ky'okukuwasa ogumira amateeka g'obufumbo olaba oba tonyumizeeko ne banno nti banne obufumbo bunyuma oba obukutte bulungi. What is marriage? Obufumbo kwe kwatagana n'omuntu oyo gwagenda ofumbirwa buli omu n'abaako kyayongera ku munne si kukoma bunyumirwa wabula olina okulaba ng'olina kyoyongera ku munno. Obufumbo bunyuma ng'obutegeera nga wasalawo naye oba omanyi okugula okulala kuli eri tosobola bunyumirwa lwansonga kyova omusajja agenda kukuba mukazi we omukazi abeere nga ajjudde embale naye ng'obuzibu bwavudde kubanga teyasalawo n'amukubira naye gwe genda ng'osazeewo bakika kye baba bakubira essimu yo ba mirimu abantu we bato naye si basajja. How can a woman settle? Omukyala asobola kusettlinga nti kambeere n'omwami ono omu ambeere nga si kuba basajja balala masimu. Omukyala asobola okusettlinga nga yaloza ku nsi tosobola kujja mwana abandi ku kampasi omuwase nga yakatandika obulamu obunyuma. Naye gwe funa omukazi oyo atobaatoba dda n'ensi yakubako ku bulooka yatambuza ku mmere muwase bafumba. Yes, agenda kufumba engoye ajja zigolola ajja kunyiga emmere
ajja kwala obuli. Tusanga amaka g'abasajja abagaga nga mulimu abakazi abatategeerekeka. Neweebuuza n'omusajja omukazi ono omukazi yamunoonyako kikumba asobola okufumba? Nsaaga balungi bakazi bammwe. Balungi nnyo bannange ekyo just badde ensaaga. Naye osanga abakazi abavuga amamotoka amalungi ku kkubo nga bali waggulu n'ogamba kati omukazi alina emmotoka eno ennungi lwaki nze ndi ku booda okitegeera. You ask yourself so many questions. Naye woyogera ekyo nsobola okutegeera. So kyekyo omukazi agenda okufumba oba omukazi asobola okufumba. Omukazi asobola okufumba aba yalaba ku nsi. Naye gwe atannagiraba ng'oli eyo mukwano togenda sobola. Mommy's girl, daddy's girl. Tagenda sobola. Daddy, this guy came back late. Bikimu akirope wa taata we. Yes, ate aba taagala mugambako. Omanyi abakazi tulinga baana bato. Bw'ofuna omuntu agamba ekintu direct, ogenda mmuwalana. Tojja mwagala. Togenda mwagala. Yes. Kyova olaba nvaayo ne mbagamba direct ate ne baagala banneetikke. Nenze ne wonneetikka nga mmanyi ensonga gye njogedde erina gwetuuseeko. Kati gw'ovaayo n'oyo mba mmanyi wampulidde ojja kukyusa. Ate ne bw'oba tonnakyusa ojja kukyusa nnyabo mu mirembe. Kuba nze mba ngenda sigala nga nkyakugamba paka lw'olikyusa. Kakate abakyala bano okuguma mu bufumbo bintu ki ebiyinza ebyandibadde bituusa ku mukyalo okugamba nti enough is enough kantambule nve mu maka gano, because women have tried. Abakazi gye bali bafumba olina gamba nkooye nafunayo panado wange mbafuna olina gamba nina panado ono wanyiiza nga ngende wa panado nemugana tefunayo Septrin like in the joking way, but it's what omuntu atuuke ku kyenkana ky'ogamba nti omanyi plan B obufumbo buno mbumaze. Enough is enough. Let me go and hustle with life. Waliwo obusonga nga butono. Kati abakyala abasinga baganza omusajja wange ne musanga n'omukazi. Situula, sisula na kusula. Naye soka weebuuze kyekiretedde omusajja wo okwenda. Plan B. Abasajja ne w'obakolera kigo kyaka Mukama yakuyamba. Kale ne w'oba okedde enkya n'ofuna omusajja nga mwenzi. Kola byasobola okujja mu balala gwe bimukolere. Ebimulotera okugenda mu balala gwe bimukolere olwo baanaddayo. Okamalayo eri emuntu wakayamba kalina mu biro. Naye bw'oli waka siganye yita mu kkubo yambala bulungi n'ate wakati w'obeera n'omwamu ate teweeyisanga mukadde. Weeyisenga bali baanoonye ebbali olwo baanaddayo. You can never know what men want. Nze mpolereza abakyala. Oba toyina mpisa. You can never know what men want. Oba toyina mpisa. Tayinza alekawo gwanyirira. Ng'olinga mata. Yes, ate agende gw'oli atanyirira. Gwebeera n'empisa zo. Omanyi abakyala bamu mugana ne muwuliriza ebigambo bya banneyiba. Omanyi n'omukyala akwatagana ne banneyiba ku mizigo taba mwangu. Ebintu ebyo tebisse maka woowe. Gwebeera mu nnyumba yo labirira musajjawo. Naye ogenda awuliriza ebigambo omusajja akomewo talina kyamanyi gw'omuyiseemu kye bayita okuyisaamu eggaali ogimuyiseemu naye ng'ate musajja atu talina kyamanyi. Ojja yomba ekyo yombe naluli omusajja atuuke nga takyadda waka olw'empisa zo. Agende owooli agenda omuwa emirembe gw'okanyewooza n'abasajja bensi asajja b'ennaku zino. Naye gwe kennyini gwe akyusa omusajja we ate gwe amuleetera okugenda ebbali. Okay. Musajja waffe ffe tebateetera okugenda ebbali. Men never get enough. Osobola okukola kyonna nze abakyala bendako bagamba Sharon sirina kyesikoze. I've done everything. If they are doing everything mu bufumbo nogamba nze bwe kimu kikoze kati mpanise ekijja kijje. Oyo agamba nti talina kyakoze wali ogenzeeko ewuwe. Sinnaba. Kale genda ne luba olunaku olwa. N'omusajja n'agamba mirembe sirina kyetusiwadde mukazi ono omukazi yanyenzeeko. Abakazi okwenda ensonga baba n'abantu ebbali ababawaga. Oyinza obeera n'ekyali wakulaga ye atudde naye nga basiba bamukuba emiggo enkya n'eggulo. Ate n'akuwa amagezi amafu gwateredde. Kitegeera. Ate gwe newe olw'okuba oluusi akufunidde bugaayi ebbali buzaawo bukuwazeewaze oyize embeera ze wali toyina
neje emikwano gye tubeerera nagyo ebbali gituwabya. Olina okusengejja bigambo ki by'olina owuliriza. Takiringanga nze wennaakera neefuna gaayi wange wabawo omuwala ankubira essimu nangamba n'oyo nno gw'ofunye ono omusobola kamba ebbanga weeritinde kugamba n'oyongerezaako ebigambo bingi mmanyirawo oba tomwegwaniza either nga yakoowa n'akuta kwe kufuna nze sisobola bitwala bamanyi ki kyotegeeza. Abawala tukozesa nnyo chance eyo ogenda n'okubira omuwala munno olw'okuba oba yayagala gaayi akusuddewo abeera nga tewali amuliko n'ofuna gaayiwo omuwala akulumbye akubira amasimu. Omuntu yenna ategeera oyo omuwala akubira amasimu aba anoonya kulemya naye tewaba nsonga y'amaanyi ng'olina gguma kunyweza kintu kyo. Ase twogedde ku bintu ebiyinza okunobya omukazi ng'ogamba enough is enough kati kino kankiteeka tambule ngende. Ensonga y'obwenzi I think ensonga nnafu nnyo nze ng'omu obwenzi tebunnobya like seriously kubanga wono gwenanga obwenzi buli wamu kyensuubira mu bakazi ne mu basajja. That is a weak point okuba nti obwenzi busobola okuggisa mu maka. Nsonga ki eyinza okuggisa omukyala mu maka n'agamba mbisibye nfumbye emyaka bwe giti but it's high time I leave and go for my peace. Omukazi abeera aliko oba ngamba oba nkyogere nti aba tategeera. Omusajja akuba osobola omugumiikiriza? Tasobola ava mu bbanga nakkuba. Ng'akomyawo atamidde n'ankuba bukubi. Yankubya bukubi nga sirina kyenkoze bwe batugamba. Oba afuna gaayi ng'anywa omwenge. Gwe kennyini muleetera okuba nga tanywa mwenge. Abasajja ekibanywesa emyenge nsonga aba ne stress. Alina stress z'emirimu. Ayina ebizibu tasobola bikubuuliranga ggwe omuntu oluusi abikubuulidde oluusi azze obbikubuulira ate gozze mulaga nti nawe olina ebizibu by'omuvumyevumye kagamba oluusi abeera nga alina ebizibu n'agamba kati mbinyumizaani naye we nanywa akacupa kange kamu osanga nja kukakkana okitegeeza kyova ajja nakkuba alina ebizibu bye ng'anoonya engeri gye yandikutandise ng'alaba ekiyinza omumalira ebizibu bye kunywamu nakkakkana. Wali omusajja atazimba mukazi nga omukazi abadde n'omusajja ebbanga naye ng'omusajja ono talina kyamugaseeko. Tulinayo ekyo nti omusajja ono tagasse ku mukazi ono kujja kumuzaalamu abaana n'amugulira engoye n'amuteekawo ewaka. Gye bali naye batono. Batono. Baba baavu bwavu. Ate naffe tufuna chance ne tufuna abatuzimba tetugikozesa. Tulema ogikozesa tulaga nti tuli baakabi nnyo tetuwuliriza naye ng'ate chance ewo ogikozesa n'oyo mukwano gw'oyo gaayi gw'oba ofunye ono aba asobola omuwa ku magezi naye wabanga n'abadde tazimba asobola okuzimba munne. Atwogerako ku mikolo we see emikolo gino abakazi tuteekamu nnyo ani alina osaba omusajja nti okay who has to tell one another nti njagala ku nze nyina ogamba omusajja nti jangu waffe onnyanjule omusajja alina okuŋŋamba njagala otwale wammwe onnyanjule mu bakadde. Omusajja yalina okyogera asinziira ku biki by'oba omukoledde nangeri ki gye weeyisizzaamu eri abantu be n'agamba ekituufu bwe nsuba ono omukyala basimanyi kyentegeeza. Kitegeeza omusajja yalina okikugamba naye ng'asinzidde ku mbeera gye weeyisaamu. Embeera zino zitugambyeko nnyo tugambye ne ku mpisa wali. Empisa kwe kufukamira tufukamire batwanjule tukole ki? Empisa si kufukamira. Empisa ze ziriwa mu ffe abakyala. Empisa olina okuba ng'oli mukkakkamu. Ganze. Simanyi. Olina okuba ng'oli mukkakkamu. Eri buli muntu. Si bbaawo yekka. Eri buli muntu. Oyinza oba oli mukkakkamu eri bbaawo naye ng'ate eri famire ya bbaawo toli mukkakkamu. Ati basaafumbula kikati ndi mukkakkamu sorry. Bali yogamba basaafumbula kika kyonna naye nzijukira nti ate we nakkakkana bajja kunnyanjula kati naye nkireka sikyogedde. Ensonga lwaki ngambye olina okuba mukkakkamu n'eri famire y'omusajja kuba omusajja asookera enkya n'agamba njagala kukyala wammwe. Era waba takkiriziganyiza na famire ye tekisobola kuba. Lwaki omutegeera nti genda tumwetaaga? Tekisobola kuba. Ne mba mu kikase
era obeera tojja beerayo ojjalanga nawe obufumbo bw'olimu oli mu bufumbo obulinga obuwambe obufumbo otaso agendako wannazaalawo buba bufumbo ki. Eleniel, the late night love, tukyagenda maaso. We are talking as women, of course, ebintu ebisinga otugoya mu mukwano twewaayo nnyo watugambye twewaayo nnyo kati twewaayo kyenkana ki because when you love your man you want to show them you love them atulina kukola biki ebiraga abaami baffe nti tubaagala ngaffe abakyala. Ekisooka omwami yenna waafuna omukyala ayagala nnyo omukyala amuzzaamu amaanyi ate amuzzaamu essuubi. Omugamba osobola ate okukola buli lunaku si kyekitegeeza nti kwekuba oba kwekufuna ssente oba olina kukozesa bwongo. Akitegeeza ogatta obwongo bwo omwami n'omukyala musobola okyusa obulamu bwammwe era wokikola nga bbaawo tugeze naaba alina ebimufudde stress osobola okudda ali noba osobola omutereeza n'omugumya nomugaa kiri ojja sobola togwamu maanyi ese ogamba kenga naaba alina ebimunyizizza alina engeri gy'asanyukamu mu mutima n'agamba saalonda bubi. Waki kino tebatugamba abaami nti baagala ddembe eddembe lino katugeze omusajja buli lunaku akomawo 7 gwakiro akomawo atamidde eddembe ndimuwe ntya anti nga yenagambye musajja tasobola nywa mwenge nga talina kyogumunywesa ng'alina abantu bakwano be bamuyise waweeru nga he's doing it for his friends no problem home no reason nze mbeerayo newaka ne mulinda just giving an example naye nga either akomawo bukya Friday tabaawo buli nnyimbe z'abantu be baba bafiddwa yagenda ku bakwano be bonna yabavugako that man that kind of a man. olaba buno obulamu tubeeramu akaseera katono ofuna chansi y'obbunyumirwa oba olina obbunyumirwa ate oyo omusajja kyensuubira si buli lunaku nti abaagunywa nomanyi nti gyebali naye kisinziira muntu kigwe yafuna asobola ogumuggyako. Kati osobola ofuna omuwala nga tava mu bibaala naye omusajja osobola omukyusa kati nawe omukazi osobola okyusa bbaawo ng'okitegedde olunaku weeru tubabeerawo n'ennaku ze ng'olw'omukaga ng'omanyi bbaawo agendako out. That is okay. Once a week, you go out have fun with your boys. Naye osobola ofuna omusajja nga buli lunaku anywa omwenge naye osobola okunoonyeza ki ekigumunywesa oba nkoze ntya okuba nga takyagunywa okusinga omumulekererawo naawe n'oba nga tolina ky'omuyambye kitegeeza mu bulamu bwo naye obeera wajjanga loosi olina okufuba nnyo okunoonyereza n'engeri gy'ogenda ogumuggyako. Ensangi zino abakyala ffenna abawala abasinga n'abasajja tulina abaana wafuna chance ofuna omusajja nga yazaalako ng'ali ready to settle oba omukazi nga yazaalako how can we communicate ne bataata b'abaana ne bamama b'abaana kati tuli bafumbo I moved on already with a man ndi mu bulamu bwe ate nyina taata w'omwana wange anira ku communicating ntya naye ono mulaga nti it's just because of the child tewali kiriwo nze na musajja ono anti obuzibu bwe tulina abantu abamu tebalina kkomo oyinza osanga mukyala oli nga talina kkomo oba bba oli nga talina kkomo omusajja osobola omugamba oba olina kyeweetaaga oba olina obuyambi bw'oyagala oweereza osobola oteekako eno ennamba bweti ne bweti sina kindi n'omu ennamba ya bbaawo nga kwaba ateeka ssente okukuuma obufumbo bwoba omanyi nti obwagala yes ng'era bbaawo walaba kano akameseji amanya buli mwezi nsubirako ssente bweziti zakuyamba ono mwana n'omusajja oli n'omugondeza ku bulamu notamutikka mugugu. Is that the way to have kutereddeko ssente nze sisobola kufuna ngeri ate gye nkubba magezi ng'ate ngina ne meeting omusajja oli why don't we build trust n'omanya nti ono nnyina taata wa mwana twogera ku level ya mwana nsobola kusiba akatamba kazi twafuuka bayaaye sorry baafuuka bayaaye nti nsobola okulaga nti omanyi sitani mutereko ssente buli mwezi gwe tofaayo ekitufa abakazi bayaaye toli balalamu malalamu abo abakyala abali ku TV abatulaba. So how do we build trust nga tugenda obwesigwa buno tubukuumye tubuzimbye tutya because it's the key is trust right now.
era omusajja nga kwana asooka okubuuza olina omwana nti ye nnyina n'omugamba mulina manyi n'obagamba siina n'akubuuza mwogera ne taata w'omwana ate omwana abeera waati yes n'omugamba mwogera nebafiirwa ewaabwe ŋŋendayo asooka okubuuza mu mwezi mwogeramu emirundi emeka bwe wekyetaagisa yes kati esaawe wamanya nti oli mufumbo alina okumanya waakoma alina omumanya ssaawa meka zasemba okwogera naawe mu mwezi alina okubiramu emirundi emeka gy'okomuteeka omusajja ono gwe wafuna ku pressure atuuka n'akwetamwa yadde mugamba banga alina nnyo ebbuba biki biki gy'okoma okukwasa omusajja ebbuba atuuka n'akwetamwa nakoowa naye aba agenda kukola ebigenda okukuleetera omuviire ewuwe kati ate kusaidi y'abasajja nga nabo baazaala ebweru maama w'omwana naye akuba amasimu naye ng'akugamba oli maama wa mwana wange toŋŋambako omwana wa maama wange byazaala omwana wange mbeera nga nze ataazaala baana kati maama we oyo omwana aba agala olaba omwana we omusajja kyaba alina okukola aba alina okukwata omwana n'amuwa ggwe omukyala aliwo ali mu maka yes n'akugamba kati mutwalire oli amulabe nga nze ntwalayo yes anti oba toyagala sinkana ebbaawo kati gwe alina omumutwalira oli amulabe bino tebiri mu firimu byotugamba osobola kikola nga nze ntwalira mujja wange omwana yes anti oba toyagala semberera ebbaawo ne banyumya kati gwe mu kifo kya bbaawo gendawo mwe munyumye okay tugenda berekereza olw'obudde but before we go a plan B njagala tuweeko obubaka naddala abakyala abali mu bufumbo abawala abatewa abaagala obufumbo tubeere ate nga tukola ki nga tuva wano olw'obudde she's so good and I promise mukama natuwa chance endala atujja muzza tunyumyemu ate emboozi endala bingi ebitutawanya ng'abakyala n'abaami bingi bye bakola ebitutawa naye mulabye ayagala awolereza nnyo abaami lwaki owolereza nnyo abaami nze omusaayi guno gwentambuliramu singa teyali taata wange singa siri ku nsi ate ne bannyinaze abasinga balenzi tebayagala nnyo abasajja abasajja nti balina kale omusajja ye muntu afuna ekizibu naye nga talina gwagenda tandikira kibuulira nga tasobola kyanjula mu bantu tasobola kukola ki naye omukazi ate yasobola okudda ebbali n'anyumya ku bbaawe ate ng'omusajja talina gwagenze n'anyumiza naye waafuna omuntu asobola otuula mu mbeera gy'ayitamu oba n'anoonya engeri gy'ayogeramu eri abakazi bafune engeri gye bakyusaamu afuna essanyu ku mutima tokyova bawolereza Yes. ye daddy's girl okay sanyusa okulaba daddy's girl 1 2 tuweze babiri obubaka bw'obusembayo eri abakyala kyennyongera obbagamba bakyala bannange omwetegefu okuyiga agenda yiga ebigambo bino ate ebyeko kye bikyusa ku bulamu bwe naawe atali mwetegefu kuyiga era mumanyi mu bigambo 10 ogenda londamu ekigambo ekyo kimu kyogenda otwala erimu bikunyiize naye obeera ogambe akaana kano kalina ensonga gye kayogeddeko ate ntuufu era ojja kwekanga nawe ogenza onjagadde empola ate ng'oyiza empola byenkugamba nze wendi kuba sivaawo so abatamanyi a TikTok handle ne wali atamumanyi akwataze basically of course akambi akola nzigi mujja kunsaba enamba yiwano ngolagala muwa business mwabami mukaba ate bayizo okaba luno inbox yange wenji kulaga shawo ni nyamba omukazi wange yakoze bebat she's here for you mujja mu inbox mbawe namba abawonye abakakkanya yogereko nammwe mbadde munkabira nnyo mpumuddemu okay before we go what makes you happy in life nze njagala nnyo beeraawo nga era nange mbeera nnyo ku TikTok era ndaba nnyo firimu oyagala nnyo films action horror love stories njagala nnyo ebinigeria kitegedde lwaki nakwagadde oli wapi Nigeria emmere kyesinga okuwoomera matooke kalayo what is the best color red waba oli mu mukwano ki kyonyumirwa okukola bwe mba mu mukwano mbasiwulira naye
ebintu bingi byenyumya nnyo nga nina omuntu nga tukwatagana. Oli ne waŋŋamba ki kasita tuba nga nkwatagana naye biba tebindya. Sente ne laavu ng'omusajja alina obudde sente n'obudde bungi nnyo is always over you n'okuba nga tasobola kubeerawo nnyo naye ng'akuwa ku sente kyosinga aliwa gw'olondako. Njagala nnyo laavu kuba sente nsobola zeekolera. Tusiibule tugende mugyeko engalo we twawukanidde awo tutadde tusiibule tugende. Mubeere bulungi mweraba.